mukulu nkutegeeze nti twakedde bannawanca era omukulu yakkiriza bwe yategedde olwokubanga ye yasiima busiimi yagambye talina kyayinza kukola kirala ku maka gano gamanyi agamusajja we kasimu n'ateesa era n'asiima ajje abeerewo ku mukolo guno ogwamwoyo. Daddy, mulembe guno n'akaseera ke tuli mu kansobedde busobezi accident ziringa accidents. I don't know why. Tubadde tujja namujja ne tufuna accident ey'amaanyi era tugenze okuwunzika nga muzeyi Lwasa azze. Lwasa yatuuse ku kino n'olwensonga eyo Daddy kkiriza maama akkiriza najja n'awerekerako Daddy enyweza ye yeeno. Batange tuyanza ne maama Nabagereka ayekwa ikatumula kusubika omusawo tuyanza mukulu kitange bazzukulu bannamuguzi omukulu abatumidde Wakabaka wa Uganda sawe y'okuyimirizaawo ebintu Wakabaka bwe twebaza taata Serwadda Kasimu taata ekiwandiiko bakiriisi mukubireko taata Kasimu Mwenye gavumenti y'Abasajja Kabaka olw'omutima ogwagala Obwakabaka obwo n'obuwagizi wadde omwaka guno 2020 n'ensimbi zaawadde mu ggwanika eziweze ennyingi ennyo Ssaabasajja Kabaka awangaala kitali mukulu tetwagala kuwangaaza Buganda n'amalusu. Abubakar yes Bakalu asasula emisolo gyonna egya Buganda zino zaalisi ezikakasa nti omulenzi musasuzi awagira Obwakabaka. Ekyamazima ebigambo ebibadde kuli ebiro kuno ekyawukanako kiri kimu kwebaza omwami Abubakari taata omwana mulenzi yawulidde Obuganda. Bazzukulu bannamuguzi wane waffe mu Buganda kiba kibi nnyo abakulu nga bano bakubenda be n'okubema amabega ngoddayo so ng'ate wano mu Buganda wadde ekyennyumanyuma oba busezi oba wencaku mukulu nyiga enningi kakati mma abali wano byakweyiya kyolaba nkoze kyoba okola kubanga tutuusa ate ku mbeera n'ekinyeeso ky'omukolo naye musajja wa Kabaka nga sinaba kuleeta mwana wange nyeesobola okwekebejja nkakase ddala omwana wange wajja tekali muleseewo